famire ya musumba waffe Josephine tujanirize. Famire ya musumba waffe Josephine tujanirize. Tata, mama ali mu nyumba ne tata banirize. Wow. Teyongere wano tata, tusanyuse nnyo okubalabako. Famire ya musumba Josephine ya musumba Buyungo etuuse mu kifo kino. Ate bazze nabo okwebaza Mukama mu ngeri eri special. Olwaleero olunaku lwanjawulo tukyaliddwa taata ne maama owa musumba Josephine Buyungo ne baganda baffe abalenzi ne baganda baffe abawala mu linnya erya Yesu. Obutalya budde kanyanize musumba Josephine. Mukama yeebazibwe. Amiina. Mukama yeebazibwe. Neebaza Mukama ku lwammwe naffe. Mukama bakoze bulungi n'atukola bulungi. Mbadde nsaba twekubireko engalo ez'amaanyi. Luno olunaku naffe tuze kwebaza Mukama obutatwala budde bungi kubanga bugenze olunaku olw'okwebaza Katonda. Amen. Twebaza Katonda ekisookera ddala ku lwa famire yange esobodde okujja wano. Amen. Ono taata wange last weekend waliwo westaaliwo twali tuweza emyaka 8 era twebaza Mukama ku lw'obulamu bwe. Amiina. Ono ye maama waffe twali wamu naye era atuleze atukoze bulungi. Mu linnya erya Yesu. Amiina. Mbadde nzize ne baganda baffe nga kuffe mulimu ebibereberye ate era n'okwebaza Katonda mu byonna nti atukoze bulungi nga famire mu linnya erya Yesu. Naye abeereko akagambo kayogera gye tuli ne maama atubuuzeeko. Tata weyongere wano. Teyongereko wano. Tata tusanyuse nnyo okulabako. Bannaffe abakkiriza tusanyuse nnyo. Lindako tata oza kawulira. Bannaffe abakkiriza tusanyuse nnyo ate okubasisinkana wano. Bannaffe abakkiriza tusanyuse nnyo ate okubasisinkana wano. Amiina. Mwebale kutuaniriza bulungi bwe muti mu kitiibwa naffe ke tubeerewo tufune ku mikisa gye mutera okufunira wano. Tozi omukyala yali agadde okwogerayo akagambo. Mama tagenda tubuuzaako okujjako musumba Josephine twanjulire taata brothers batubuuzaako manya. Taata kyekino ekibiina ono ye mwami omumanyi musumba Joseph Buyungo wano wetusibuka tuyitibwa Fellowship of Grace International Ministries. Taata abadde tatukyalirangako mu service naye gwe gubadde gusooka okujja okutwegattako wano wetubeera taata. Abasumba baffe abamu ku bo beebo abalala bali wabweru abalala bakyajja muno mu ssekati mulimu abaweereza ab'enjawulo mu department ez'enjawulo ate bano be bantu ba Mukama abatuyambye be tuyimiridde nabo okuzimba omulimu gwa Mukama. Amiina. Tusanyuse nnyo bra tugenda kuwongayo ekibereberye ye firstborn waffe ye Mr. Kigundu Richard jangu osembere wano ye firstborn mu family yange. Taata agenda muwongayo ne maama. Just batubuulire mannya kwa tajja kitegeera. Tugenda kubasabira ekibereberye. Aliko ne mukyala we obutatwala budde tukikolere wamu ne mukyala we yazi ekibereberye mu family ye. Wow. Amanya gaabwe nze Kigundu Richard ono mukyala wange ye Jennifer Kigundu. Tusanyuse nnyo okubalabako. Mukama waffe yeebazibwe. Amiina.
abalungi bolabako mu kaseera kano beebo bajjajja abatuzaalira mami waffe omulungi Mami Josephine Buyungo era nga bano mu kaseera ako nga obalaba baali bazze okwebaza Mukama olw'omulimu omulungi gwakozesezza ekkanisa ne muwala we okutwaliza awamu era mu ssaali erimu nga bazze n'okuwongayo omutabani omukulu era nga bwe mubirabye byonna kubanga nsoose bibalaga kubanga njagadde mubyerabireko buli omu alabe vidiyo aginnyonnyoke bulungi nga nze sinakola ki nga nze sinaba interruptinga wabula oyo atakitegedde yoyo gwe ndiva nga nnyonnyola mu kaseera kano era oyo gwe mulaba ku screen yo yoyo taata azaala omulungi nalongo waffe mu kaseera kano vidiyo eno yali bintu bino byadda si byakati just clarification nga bwe nabagamba nti bangi ababa tebaabiraba byensonga lwaki videos nenkadde tuzikomyawo mpola gw'atakiraba oyongere nate okubanga okiraba otegeere ekyaliwo era otegeere n'olugendo we luzze lutambula wano nno mundeke era munzikirize mbere nga mbagaliza February omulungi kuba enkya tuyingira February mbagaliza omwaka omwezi omupya ogw'emirembe n'essanyu nga Mukama Katonda ye mubeezi waffe munzikirize mbalekere mami waffe omulungi Josephine Buyungo nga tutwalako mu ka worship nze nabagambye anyumira nnyo ng'asinza kyobalaba buli vidiyo ye njagala nenjatachingako akantu ako ng'asinza Mukama era munzikirize wano wennyini mbasiibule nti mweraba. Musakato